Agitaba ina okugiwoomyamuko naawe nomanya bintu bya kikugu funa abogezi abogerera obulungi omukolo gwo nga mwattu bagukozesa na buvunanyizibwa bakasuka bulungi ebigambo by'obuvunanyizibwa biyigiriza ate nga mwattu bwonyumirwa era nga bagukola nga bajjajjaffe baalukanga emboozi naawe noonyumirwa naawe yagala okutendeka tujja kutendeka bulungi nnyo oyiga engeri gye mwattu gye boogeramu emikolo n'ebigambo engeri gye babisonamu naawe nomanya ne bagamba weewaawo 072 951 078 951 kale kankutuuseeko amwana muwala ono engeri gy'afaananamu kubanga ndi kundukusa era sijja kulwawo nakyanzidde nita ndukusa yakatongole wanikako ku mukono bakulabe era yakatongole Isa Muyizi Tasubwa owente kaana kawala nno kano mwattu kalabika kaakulira mu kibuga era nga keeriira ice cream kali mu myaka giri egy'okwepena nga kafungiza engoye eno nga bwe kaawula ka mu butuufu ko kali mu kigero ekimala kamyukamu ng'ejjenje evvumbike era nga si kawanvu nnyo ka kitema katunula keewoomya ng'omulungi akomba ensaka koogerako abootya ng'owoolugamba ageya konna kambadde nga ke batumye ku mudaala okukimayo ebyenda bya nakawere katudde matiti bano nga mwattu akasuusa lumondo w'ebikuta weewaawo olwaleero olugambo tunaaluteeka ku bibuuzo bya ngule mwana muwala nakyanzidde nita jjukira nti ono omuzzukulu wa katongole emulema mu buddu era nga era bw'atyo wa myaka 12 nga muyizi mu Nansana St Joseph Catholic Primary School nga n'ekibiina ali mu kyamukaaga ono nno kinajjukirwa nti ku mutendero ogwasooka yatulika ne Sega wa Najibu teekako kiri ye Joram n'afuna obubonero 20 endukusa gyayise nayo omukontanyi we katongole Isa Muyizi Tasubwa ng'ono yeetondeka mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka ogwa 1989 era nga ddala naye muzzukulu wa katongole emulema mu buddu ono atuula ku kyalo Nansana Kabumbi mu ggombolola y'e Nansana mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo mu disitulikiti y'e Wakiso ono yameggana ne Nannyunja Victoria baagala alina kuoba oteeka Katolamek mpenja kifundikwa n'afuna obubonero 47 liro obubonero 47 obw'omukontanyi bugatte ku bubonero 20 obw'endukusa butereevu oba osibira ku bubonero 67 obatuuziza mu nnyumba y'engule ku mutendera guno ogwa kaseerezi. Tetugenda kulwawo era sijja kukoowa kukujjukiza nti n'ekizigo mwattu kiwandibadde weesiiga noonyiriranga enswera kazirungi ate era nga tokyuse na mulangi yo nga n'olususulo olugonda bulungi nnyo nga pambo musunsule abantu ne bagamba ddala ng'onyirira ng'olina ssente mulungi abojeri kye kizigo kyokka kiwandibadde weesiiga ekikolebwa mu bibala ebiva mu nnimiro temwattu tekijja kukyusa langi ojja kusigala mu langi naye ng'onyirira era ng'omema bumenyi kakati mulungi ono musange mu maduuka gonna gatunda ebizigo gwe buuza njagala mulungi abojeri era okumanya ebisinga mu maduuka ag'omu Kampala mwali bakubireko ku 077 877 884 877 077 877 884 877 yeyo mulungi abojeri kale tetugenda kulwawo mawejje ssentebe w'abatunda ebyennyanja kussa twebala okuwuliriza enkyanja kuyitayo tofaayo mwebale nnyo ne bukirwa salari e UK tojjanga okwo kale Bwagu Sharifu Matu ndukusa ya mulangira Katerega Christopher basamula wanikako omukono swahaba yoyo nno aguwanise kamera gwetunuddemu ng'akalenzi kano ddala okalabira ddala kannakyalo akawedde emirimu era nga kali mu myaka egy'okugyamu essaati ne kalyoka akakoona eddiizi nga kali ku lwaliiro kaddugavu ng'entamu y'okumasiga kampi ng'akati k'akabaala katunula kasekereza ng'omuntu akiina koogera keegambagamba ng'ow'amalibwa ayasirembwa konna kambadde ng'akagenda ne mukulu waako mu ggwatiro okusala enkoko katudde ng'ensujju eri ku kiryo weewaawo kkiriza nkujjukize nti nno endukusa z'owulira basiiga ekifaananyi zikutuusibwako bannaffe aba Silver Seed Uganda Limited emanyikiddwa ennyo nga East African Seed Uganda Limited era nga gwe omulimi yonna gy'oli weeyagale anti bakoze okunoonyereza ate ne bazuula ebintu bingi nnyo ddala ebinaakuyamba omuli Smack 10 EC nga lino nno ddagala eritta buli kika kya muddo mu muceere ate era ne bakuleta ne Protect nga lino ligema ne liwonya ebirwadde omuli ekibabuko ekigenge n'ebirwadde ebirala bingi
kale gwe alyetaaze ojja genda awali Shoprite oba ekawempe kunnya awali ekyambuka ku kawempe Muslims oba okubakubira ku noti 7 noti 5 53 3296 Silver Seed yateeka obukadde bunabeddu nga bunonno bwe bubbinkanirwa endukusa mu nnyumba y'engule mu World Cup y'omu Uganda 2024 weewaawo nange endukusa gyenina mu 5 ono ye Bwangu Sharif wa myaka 9 era nga muzira fumbe bw'atyo n'abeera muzzukulu wa Walisimbye Baka mu Busiro nga muyizi mu White Angels Primary School era nga ali mu kibiina kya 5 ono nno yatulika ne Nakayima Flavia teekako Muledu Ashraf Musoke n'afuna obubonero 22 mukontanyi we Katerega Christopher Basamula eyabuukula mu mwaka 2000 musajja mulangira bw'atyo n'abeera muzzukulu wa Ssaabalangira Ekaliti mu Busiro atuula ku kyalo Luguzi mu ggombola y'e Namayumba mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro mu disitulikiti y'e Wakiso nga musajja mutimbi wa ku mikolo ono yafaafaagana ne Seguja Peter Semmambo mutuula ku Mbogo teekako Seegu ya David Polycarp Eneruma Teboggola n'avaayo n'obubonero 58 dira obubonero 58 obw'omukontanyi bugatte kubonera 22 obw'endukusa awo oba osibidde ku bubonero 8 oba tuusizza ku mutenda guno ogw'akaseerezi tubaaniriza sigaza obulamu sigaza Simba tugaze obulamu eyo Simba gyo twogerako yeyo nze jeje mbaniriza mu lukontana olwaleero wakati wa mwana mulenzi Katongole Isa Muyizi Tasubwa omwana omuzira ntaate n'omulangira Katerega Christopher basamulekere batere banywa amazzi ogenda kubeera nga obawulira olunaku olwaleero mwebale nnyo abawagizi ababawerekedde era twagala okusooka okulambula ku bawagizi wonna we tugenda okubasanga mu kye tuyita omubabiro ogw'engule guno guba gukutusibwako bannaffe ddala aba crest form okubeera omuko abawuliriza engule mu kirindi mu mubabiro gw'engule owaayi okiwulirisaawa ye muli bameka gw'engule ekwatiddewo mubabiro guno mubabiro ddala gwa ngule nga gukutuusibwako Crest Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde erisangibwa ku Gayaza Road opposite n'amafuta ga Vision Petroleum ne Masaka mu Nyendo bano nga bakugu mu kujjanjaba endwadde z'abakadde Amaiko mutugende yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga nimba nange Katonda yabadde mwene ensonga haleluya Crest form kweni kwoli Amaiko yatu koko kati akayimba ko mukayimbi tani fetoli bamulangira basamula akomye oluli yayita ku lugwanyu naye Katongole talinaawo ogambye ki Amaiko Katongole talinaawo owaayi Katongole nabo we bali wano Katongole wawane nansa na wano da wano bo mudano mwekuŋŋanye ng'obuwunga mudawo abakatongole muyimbe mu oluyimba musirike abakatongole bagenda kuyimba oluyimba olwe mubadde muyimba tugende yabadde mwene ensonga Katongole tugala tugende Katonda yabadde mwene ensonga waaye oli haji oliki asiri haji naye kati luyimbe weka tulabe Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omu bw'ati asinga Katongole n'abasinga kyetegeeza mbadde wali ogeze n'obula mbadde nkulinze sebo njala kutegeeza nti tuvudde Nansana Kabumbi njala tegeeza abantu b'e Nansana bonna nti engule ku guno omulundi ejja Nansana leero njala mutegeere nti nno ab'ente tebabazannyirako Katongole luli bakoonamu mukoone we bati katonagire njagala kutegeeza nti kuno tweteteesese bulungi era nga bw'ayogedde tuze tumazeeko nga muwogo wansi mmere wakati
tinku waggulu nva. Wagenze waanyo gye mwanyenyesa ensaasi. Ate tunyenya nsaasi. Twesiga Katonda yekka yatonda eggulu n'ensi gy'ala kutegeeza ku guno omulundi. Naye nga azze ekkooti nga mulinga omuli omuti agujeewa. Nedda tekikyafa bano ate bano abavudde mu kyalo balina be balina. Obadde musambya ngulabye erinnya lyo nnyabo. Nakaswa Gladys. Yesebo. Mulesaani. Sebo tulese Katongole Isa. Ali atya kati. Oyo mukambwe ennyera jjejja kiguddeko olwaleero. Buli kabuzo wakukata akamenyemenye. Ani akiguddeko? Jjejje. Atuuka ne mulange ate jjejje atuuka ne Katongole. Anti obubuuzo bwe bagenda kubutta bwonna. Ojja kulaba Katongole nga yeetisse ekkooti ng'afuluma studio. Ama nkomyewo amulangira mukube mutugende. Aba mulanga tugende. Katonda yabadde mwene ensonga. Mukube mu ngalo. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda ali omu bw'ati asinga. Haleluya. Omulangira Tebandeke Livingstone nze mpagadde bulungi muto wange omulangira Kategeere agenda kusamula busammuzi era olwaleero tuzze tumazeeko nga tuwaze nga tumukaka naye okimanyi nti kwagenda okutuuka naye Saalongo mulamba ne bw'aba Saalongo ffe twazze twasabye Yesu ne Katonda ne tumwesiga ate tuzze n'abangi abasajja bano bazibu nnyo oba lwaki Yesu mumujjukira nnyo ku biseera bino ebisembayo? Tetumujjukira ku biseera bisembayo kubanga n'omusumba tumuleseeyo akutte essaala. Akutte essaala? Omusumba Ndawula Samuel Ruguzi akutte essaala. Ali mu erinnya lyange nze Mama Kayongo. Mama Kayongo yongeramu eddoboozi naawe. Nautali Jessica abantu bamanyi nga Mama Kayongo. Nvudde na Mayumba nga nze kwagira manyinanze. Nazikira. Erinnya nyabo. Nakamateggetidi nga nze kulwagira omulangira Kategeere. Nakamata olabika watidde gwe. Mama w'omulangira Nzita kuwagira Kategeere Christopher. Gwamuzaala. Yesebo. bagenda kuddayo mu kyalo. Ogambye ki? Ekituufu kiri nti bazze kulambula ku kibuga n'okulaba ku Radio Simba weeri. Jeje abantu ba Katongole balina engeri sewo si bangi nnyo naye sewo balina engeri gye batiisatiisaamu wano n'olowooza nti balina kye bayinza okukolaawo. Erinnya lyo nnyabo. Nze Meme Saala amanyikibbwa nga mukyala mulokole Namayumba. Nga nange nzize okuwagira Kategeere Christopher nga nye Miriam Katonda oyo ali waggulu ennyo. Ogenze n'okanga balementi omwoyo akulinnye. Balementi omwoyo akulinnye. Okay, musembe tuyimbe musimbe tugende tutandike. Amayiko. Sebo. Kakati bonna bajjide babeere nga bayungudde abawagizi. Eno engule ey'omulundi guno etambulira ku mubala okugamba nti nno bonna bookya. Kati bagenda kukooka akayimba twagala tulabe ani asinga okwokya. Oba okiwulidde? Ani akakulembera? Buli ludda luyiteekawo owaalwo. Bakoba olulondakaawo. Okay, ono wekoota gwe kooti niwagigulawo. Eno yakawemba. Kooti gireke, ezo zaali kooti z'abasudde. Naye omanyi nti ekooti eno tekyalina kala. Eno kala ki ekooti eno? Eno yakawemba. Nawe wagironze. Nze Nyabenda. Katandika oluyimba. Baba wana nnyo, baba wana dda, mwagala tulabe ani asinga okwokya. Baba wana nnyo, baba wana dda, twagala tulabe omulangira asinga. Baba wana Nyabende. Baba wana dda, twagala tulabe ani asinga okwokya. Baba wana nnyo, baba wana dda, twagala tulabe ani asinga okwokya. Katongole. Aya tweyanzege mu kaseera kano Kojja Kigude Wilson kakwate akalulu akasalawo wakati wa Kategeere omulangira ate ne Katongole Yisa muyizi tasubwa omwana wa Nansana okuliraane wa Pastor Bugembe. Kali katugenderewo kasaayiriro era ebbakaasa n'enjinyeenyanyenyamu mu bwangu obupapula ne buvaayo bubiri nga bukirambikiddwa nga bw'ati agenda okusooka mu miguwa ye mulangira Kategeere Christopher basammula awo munnabusiro n'osooka obawulira we bayuuguuma wali muwage abawagizi muwage. Awo owookubiri kimanyiddwa ye Katongole
yisa muyizi tasubwa Nakyaddondwa Munakyaddondwa kakati omutayanjula omukulu tugenderawo ku mutonga ayanjula omukulu kano ke katundu akasikidde sebato balamya era situkulisaayo omuto asoose okwata omuzindaalo ayanjule omukulu yono nze Bwagu Sharifu Hudu Matu nga nyanjula omukulu wange Mulangira Christopher Basamula ng'ava Namayumba Luguzi era ebiseera bye eby'eddembe yeezannyira mu kapiira mumpi si mumpi wakatakketakke ensimbi azijja mu kutimba mikolo kale ne tujja tumwerabira nno ne mu kwanjula era asinga atwala obusatu obubonero busatu ate mwegenderezemu abatandise olukontana luno mu kanyomero k'omunyumya tukaterekako obubonero busatu kitegeeza ki singa olukontana luno abakontana banaatuuka okubeera nti balina we basibagana oba naki omunyumya eyasinga akanyomero k'omunyumya kagenda kukola nnyo mu kuyisaawo omuntu abasibaganye n'olw'ensonga eyo tumukazanyiramu naddala nga tuba baweereza nti mulonde ani munyumya w'olunaku omukontanyi wo mulonde kubanga eyeterekera butera okukya aya omwana muwala Nakyanzidde Nita nze Nakyanzidde Nita omuzirante nga nze n'omukontanyi wange Isa Katongole Katsi omuzirante musajja mweru mugogoofu mufumbo era alina abaana n'omukyala era nga n'abantu b'ennansana bamwesiga obbakiikiriranga kansala waabwe abantu b'ennansana mbakakasa nti engule tugireta Nansana kale Brenda yetegereza kwanjula nako tugabirako obubonero obuwadde ani obubonero bujja genda eri kansala gundi Denita okumanya twanjula omuntu ne basobola okumutegeera kakati Denita Nakyanzi atwala obusatu owetwala akyalireeta omutwalo gukyaliyo asinze yajja okulya kyakyuseemu kale ne tulyoka atugenderawo obutereevu nnyo mu kyawandiikibwa ky'omukontanyi kale ne tulyoka tujja ekyawandiikibwa ky'omukontanyi tukyanguya weewaawo nze Kategeere Christopher Basamulekero Welguzi Namayumba Busiro n'endukusa yange Bwagu Sharifu ekyawandiikibwa tukisimbuliza mu kitabo kya Isaaya essula eya 22 akalayini ake-19 ayogera bw'ati nange ndikujja mu bwami bwo era alikussa okuva ku bukulu bwo bwekiri Katongole n'akwata weewaawo erinnya Katongole Isa ow'ennansana Kabumbi era nga nze n'endukusa yange Nakyanzidde Nita ekyawandiikibwa kyaffe kitambulirako kiva mu Yeremiya 29:11 nga kigamba nti nina ebirowoozo ebirungi gy'oli bw'ayogera Mukama bwe tutyo nkubbirako era ne nkutegeeza nti twatandise dda okukumamu olugendo olw'ebyafaayo naawe vaako ku nsi w'owangaalidde nnyo ogendeko mu nsi yeeyo amasaza gandibadde 18 gandibadde 20 gakendeera mwaka ki okuva ku 20 okutuuka ku 18 gakendeera mu mwaka gwa 1967 n'otalanda sebo situludde nawo 1968 situludde nawo wano tibataasa wano tiwaliwo okutaasa omuto muleke afe lulwe zirindaba olwange letotagana nakutagana Kategeere omukulu naawe erinda ebibi omuto ono alaaliridde wano ne lulyoka tujja wa Katongole Isa ow'ennansana Kabumbi otyo amasaza getwogeddeko mwana mulenzi waseeredde amasaza gano gakendeera mu mwaka gwa 1964 weewaawo otyo tubuuza amasaza abiri agatoolwa ku Buganda gagenda gatya bagawamba mu lutalo oba Buganda yagawaayo nga yeesiimidde sebo amasaza ago Buganda yagawaayo nga yeesiimidde naawe n'olaalira mwenna ne mulaalirira awo
so bandabudde nako nti Katongole obuuza ajja bumalawo bandabudde amasaza gano gagendera mu kalulu k'ekikungo bakuba kalulu kaali ka kikungo amasaza ago ne gabeera nga gagenze mulowooza wetuli bamaanyi Kateregga n'akuba mugundi ko Kateregga nti era Katonda yeebale engeri gy'oyita Katonda mu kintu ekirimu okugwa kw'omuntu mbu Katonda yeebale kale ne lulyoka tubeera nga twolekera namulanda ow'abato yakutuusibwako St. Mary's Junior School, St. Mary's Junior School. Omuto wanji naawe tugenda mu katundu ka Namulanda. Yes, wali obadde oyagala okutaasa omukulu nga tomanyi nti olinda bibyo naawe zijja kukula zikulabe atyo tuli ffenna. Yes, naawe wegendereze gw'oli naye omuwala oyo tomugyako liiso kuosikatira n'otalanda bw'anaakuleka tojja kuddamu musanga tuli ffenna. Yes, sir. Kale omuto bagenda kulandira wano bwe bati omuto wanyisewo Kabaka mu Buganda wano ayitibwa erinnya erya Ssaabasajja. Yes, sir. Basajja ki bano be tuba tugamba Kabaka ayitibwa erinnya Ssaabasajja ekitegeeza nti yasinga abasajja bonna. Kati twebuuza abasajja bano aboogerwako Kabaka basinga basajja bakyera baawa bayinza obba abasajja abafumbo n'olaalira mwana muwala funa omuzindaalo ono alaalidde yerinnya Ssaabasajja yalitegeera kutegeeza nti Ssaabasajja yakulembera abasajja abafumbo bonna abatali bafumbo batresi abeera tabatwalira mubbo mubuuza omukulu nga tuddayo nti Ssaabasajja abasajja basinga bonna baba basajja ki owulidde otyo mwana muwala gwe ne tujja ne tubuuza bwe tuti lwaki Kabaka mu Buganda ayitibwa erinnya ery'empologoma? Kubanga empologoma y'ensolo eringa Kabaka mu kibira. Y'ensonga lwaki bamuyita empologoma. Ensonga lwaki bamuyita empologoma? Yes, sebo. Olala ogambanga nti ng'empologoma bwe tandika bw'otyo ndabe. Ng'empologoma w'eri Kabaka w'ekibira y'ensonga lwaki ne Kabaka bamuyita empologoma. N'olanda kale bw'alanze ne muyita ajje alande ne luyeno. Denita wanji nnyabo ekitundu ky'ennyama ekisalibwa ne kiweebwa omuntu nga kibisi oba nga kifumbe tulina bwe bakiyita yennyabo kye tuyita tutya ekifi. N'olanda kale Denita tubuulire eddoboozi enkoko empanga bw'eba etandiikiriza okukookolima nga tennakaza lyefulumya tugamba nti ekola ki? Ekokolya n'okomaawo. Muwuliriza World Cup ya lulimi n'okumanya ekutuusibwako Lubogola Simba. Tulina Katongole, tulina Kateregga Christopher omulangira ku muzira nte. Tukulisayo mwe n'ababadde ku mupiira gwa Uganda Cranes n'obuwanguzi obujjiddwayo wadde nze kulwanga enkiise kipiirapiira. Banansonyiwa buli agulidde omanyi nali mpagira nnyo omupiira gwa Uganda Cranes okutuusa lwe natuuka okukkiriza Brenda. Wano twalinawo omusajja omwe yali omukulembeze bamuyitanga Idi Amin dada yalabako ttiimu y'eggwanga ng'esamba n'obugayaavu bwe batyo n'alagira nti bwe bava ku kisaawe bonna babatwala eruzira oba okitegeera bonna babatwali kati olwaleero luno kakati olwaleero luno Uganda ebadde enoonya obubonero busatu bo ebufunye naye ng'ekikulu si kufuna bubonero busatu ku Sudaani naye kwe kulabika nti abaana bwe baba basamba basobola okwolesa omutindo ogututwala mu kikopo kya Africa Cup of Nations ne basuumukako ku Sudaani ne beeyongera kubanga tolengera Sudaani bw'oba oyagala okwegeraageranya tiweegeranya ku Sudaani weegeranya singa mbadde nsamba Nigeria
oba okitegeera kakati waliwo olwolaba omupiira nga naffe abali eno abagulaba tugutegeera n'okusinga kocha agutendeka era kati wano singa obadde mukulembeze kubanga ate nze kakati mbadde sibanenyaako kirala mbadde mbanenyaako kusamba mu nsamba eraga nti omupiira tebagwagala ey'ekigayaavu webale nnyo ey'ekigayaavu kubanga oli buli wabeera nga yakukyalidde waka ewuwo efirimbi oluba okuvuga omupiira gutandike lagira wonti nno omupiira ogwagala nnyo omuntu omulumba buteddiza nze lumu nebuuzaako naye ate gwosamba omupiira bwoguzza emabega kati olwogola eri gye tuteeba bateekayo yaki oba banaatuukayo ddi waliwo zino ttiimu ez'amaanyi zaali zizanya neneebuuza nti obafe abaana baffe abawano bo amagulu gaabwe go tegasobola kwenanuula nakuzanya mupiira okusobola okulengera abazanyi bannaabwe omupiira guyise mmwe muli awaka ne sipiidi kwotambulira ogujjayo eguyise eteeka omugenyi ku bunkenke ne bw'obeera nga gwe oli mu kweringalinga kati olw'omugenyi akolewo ki olwo bw'onoova wano ng'ate gw'ogenze Sudaani oneeringalinga mu kyenkana ki tunaakiwulira tuli bannayuganda kakati obubonero tubufunye naye nze mwe basanyuse sibaddeemu sibaddeemu kale webale kumpagira abakontanyi bano nno baaba katugenderewo naye kiriko ekirungi tobeeraliikirira kubanga oli ne bwanaasinga munne nga asinze alina obubonero bubiri omulala kamu era baamusinze era kati Kateregga omulangira Christopher Basamula ne Katongole Isa Muyizitasubwa Owente bakyali maliri kubanga tebalanze bonna kati wannabawaleka munne bakyali lyanda kulyanda so nga ate endukusa zo zisoolobyemukko na Bwagu Sharif awezezza ayinawo akabonero kamu wali mu kwanjula Nakyanzidde Anita obubonero buli mwenda kubanga yayanjudde n'afuna busatu ne Namulanda n'afuna obubonero mukaaga wogattako bwebonero mwenda kakati namwe abaga okwagira ku bakontanyi bano neto okwateko ko mu nsawo ku 0782 9 51 6 0782 9 51 6 oba 0752 9 51 mubazzeemu amaanyi abali emitala w'amayanja mwenna James Kasule Kakande Wathamusto yuko gambye kwoli naawe omusasi oli Craydon UK tweyongereyo musula nnonde tuli wano abakozi ba Tekino bonna bali ku standby okuddamu ku kikwatagana ne essimu yonna zino simu ze tukuwa gyoba onyigako gowe nawe nayagala okwetusaako essimu ekyasinze okuba ey'omulembe zi smartphone bw'owulira Tekino kasanga ti obeera weetuukidde ku kitebe kyennyini toyinza kuvaawo njala mu by'amasimu 0703 24 98 59 eyokubiri 07 M 03 97 59 ya WhatsApp eri 073 47 93 abata ku basimu nga bagala kebera ku TikTok omukutu gwaffe guyitibwa Tekino Kasangati kyangu bwe kityo Tekino Kasangati ng'otutuuseeko ku TikTok butereevu kali abalina ebibuuzo byonna ebyokubuuza musobola okukubira layini ezo kweziri essaawa zino baddamu ebibuuzo byonna nziddemu 0703 24 98 59 eyesooka eyokubiri eri 074 M 03 97 59 ya WhatsApp eri 073 47 93 mukutu gwa TikTok guli Tekino Kasangati yedikwota y'amasimu mu Uganda weewaawo tweyanzinza nnyo tweyanzeege tukyamulina Tekino tugenda gezaako okubeera nga tumufiisizaawo obubangirizi nga n'olukontana bwe lugenda mu maaso otyo tuli wamulangira Kateregga Christopher Kateregga wano tuli musula nonde togayalirira kabonero Tekino kakati ojja kwongera omufune ebeera mugumu tusoboke tugende wano kakati omulangira wanjisebo Abaganda balina kabaka yesebo nga n'abateeso bwe balina ani nga n'abateeso bwe balina ikumbane
nga n'abateeso bwe balina namwanguyira Katongole gundi baba yavuze edda omuntu omwanguyira n'olonda akabonero kiki kyoliko oli mukowolandukusa yogera nnyo bwobanga essubi likuli mundukusa yange kentaasi Kateregga ono ne ku mutendera ogwasooka amaanyi gamuli nnyo mundukusa mbukasite endukusa weeri endukusa nno gy'ogamba owanise nti omutaasa Mutaasa nze Bwagushali. Bwagu taasa omulangira Abaganda balina kabaka nga n'abateeso bwe balina emolimoli n'akutaasa musajja omukulu Katongole tuliwo obawulira tuli mu Lwakutaano omutendera gwa 2 lunaku lwa 2 tukumyemu tulina Edison okuva mu Tekino Kasanga tesimu ze bakuwadde zoba okuba ne lyo katugamba Katongole otyo bwe twogera ku Mukama tuba tutegeeza nti oyo mukulembeze ow'ennono owa Bunyolo oba Toolo ate bwe twogera ku Rwoti oyo sebo aba mukulembeze ow'ennono owa mukulembeze ow'ennono owabaki owabakyoli sebo bonero busatu ebweyanza sebo Bulendo bawetegereza akantu akabadde kasibye Katongole katono nnyo bwe kati ng'anoonya bw'ateeka ekigambo abakyoli mu bbu nga katuba kino abamu bukyoli wannange engule netulabisizza ku bintu kale netulyoka Brenda n'abafuna nenzija eri omulangira wampa nnyabo abalangira balina ebika ebikulu 3 ye nnyabo waliwo abalangira abamujaguzo ye nnyabo abalangira abakanabba ye nnyabo naawe empaayo ekikeche bantadde obubonero 3 nembweyanza nnyabo taninze nakimalayo leero endukusa ya Mutaasa nengenda eri Katongole ye nnyabo omuzaana Katongole gwe muzirante nnyabo mu bimu ku biwanuuzibwa ennyabo bigamba nti Katongole alina omugga gwe yali aliraanye ogwali guyitibwa gutya Kabiga kiganye nterezaamu omugga ogwo gwali guyitibwa ogwerweru kiganyeemu nterezaamu omulundi gumu omugga ogwo gwali mugga ogwa Nalubaale nekigaana omulangira omulonda endukusa n'entaasa endukusa eganye kati kana akatundu kakutuusibwako Uganda Revenue Authority Yes, Mwami Jeje. Uganda Revenue Authority ekwagaliza okugamba ekujjukiza era nti okuwa omusolo tegubanga ko musango wabula obuba kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe ery'eggwanga. Mu kaseera kano ekwongera okutegeeza gwe omuwi w'omusolo nti waliwo ekisonyiwo kya URA kigenda maaso kigenda kuba ennaku z'omwezi 3 mu lumu ogw'Ekumi 2024. Mu kisonyiwo kino buli alina omusolo nga gumuzimbiridde ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2023 wezaawerera bagamba singa ovaayo n'oluyoleka nti oli mwetegefu okusasula omusolo ogwali gukubanjibwa URA egenda kusonyiwa engasi gye baali bakuteekako ate n'amagoba ge baali bakuteekako osasula omusolo ogwo gwokka gwe wali oyina okusasula nga tebannakuteekako ngasi na magoba ago. Kozesa omukisa ogwo abasuubuzi abawi b'omusolo mwenna muwulidde ekisonyiwo ekyo URA ekirina. Kimbugwe Katerega sebo. Manyi Katerega. Wampa jeje. Ne tugamba bwe tuti. Ye mukolo. Katerega no oddamu mugundi ewe so omuntu amaanyi. Ne omuntu okera n'omuwulira ngo omuntu tabuziga ate n'eddoboozi ne libeera nga livumbeera lyevedde kakati n'obula enkwata bw'omukwata naye era waakiri. Katerega. Omanyi mwami jeje. Kati tugamba bwe tuti. Yes sebo. Omusolo gwe tuyita pay as you earn. Yes sebo.
gusasulwa buli musuubuzi asuubula ebintu ebiva ebweru. Omusolo gwe tuyita pay as you earn gusasulwa buli musuubuzi asuubula ebintu ebiva ebweru. Kyenjogedde kituufu oba si kituufu? So mwami jeje ekyo si kituufu. Kifule otuwe kituufu. Omusolo ogwo gusasulwa buli musuubuzi kasita nga alina kaafunako. Buli musuubuzi yenna asasula omusolo ng'enfuna ye. N'omulonda Katongole. So mwami jeje. N'omulonda Katongole. So mwami jeje. So mwami jeje. Omusolo ogwo tegusasulwa basuubuzi basuubula bweru wa ggwanga wokka. Gusasulwa buli muntu aina omulimu nga guvaamu ssente nga musuubuzi oba ng'akola mulimu kasita ng'afuna ssente se basasula omusolo ogwo. Katongole kakulonde kkiriza akulonde. Sebo jeje omusolo ogwo gwa pay as you earn gusasulwa omuntu afuna omusaala. Gusasulwa omuntu omukozi ng'akozesebwa bukozesebwa nga bamusasula musaala. N'enkeeyanza nga bamusasula musaala. Omanyi Brenda, omusomesa akyasinze okwewuunyisa abantu yali mu kiraasi ng'asomesa. Kakati n'agenda abuuza abaana the green coloring matter on a plant. Omwana n'addamu nti chlorophyle. Musomesa n'amuyita n'amugamba nsomeseza ekintu kino emirundi mingi nnyo naye simanyi lwaki na buli kati kikyakulema. N'amukalirira embooko z'emmeka? 5. Kati aba akyamukalirira headmaster n'alabikako. Headmaster n'abuuza omwana gw'okalirira emigga emijenkalidde bwe gityo kiki? Eko omusomesa nti omwana ekintu naakamuddiramu ekintu kye kimu emirundi mingi naye kimulema. Kiki ekyowaakamuddiramu ekyo? Nga nti mwana muyigiriza green coloring matter ku plant bwe bagiyita naye na buli kati ekyamulemye kiwulidde nti yawandiisa atya? Nti kyawandiisa ibadde ansi enkyamu. Tayinza kubeera nga awandiika chlorophyle ng'ate ansi eri anopheles. Oba okitegedde? Kakati headmaster naye kyava amugamba nti awo nno wejeredde kubanga mbadde ndowooza nti omwana ky'omukubira kikyamu oba kubanga naawe tokimanyi obadde onguddeko. Oba kubanga tokimanyi naawe obadde onkoze eki onguddeko. Tuli Katongole tuliwo kabuuzo kakutusibwako URA otyo kati gwe n'otubuulira pay as you earn gwe musolo ogusasulwa omuntu afuna omusaala. Tuweeyo ekyokulabirako kyonna abawuliriza balyoke bategeere bulungi nnyo pay as you earn baki abateekeddwa omusasula. Okugeza omuntu singa oba nga kampe ekyokulabirako nga wano ku Radio Simba. Abakozi abakola wano ku Radio Simba omusaala gwabwe ogubaweebwa URA esalako ssente ezigenda mu nsako yaazo ezo ze tuyita pay as you earn. Era Katongole olw'okuba kansala abakuba nga tamanyi kunnyonnyola bintu bino obudde bubadde bugayegaye. Neyazannyo gye obubonero busatu. Ne tujja wa Brenda. Weewaawo nenzirayo eri omulangira yennyabo. Omulangiro wanji nnyabo. Luno lugero iye nnyabo. Omufumbo Tamira awomerwa buwomerwa obubonero busatu nembweyanza nnyo nnyabo. Olaba ebintu bwe bibeera ebirungi nga kantu kakukudde. Tugenze eri olwobuli eddoboozi nga livaayo ekirangira lyonna n'alyoka alikubawo. Katongole wampa muzaana naawe lugero ye muzaana siiwe muke lumaleeyo
siwe muke siwe muke awe mukira kubuko mulangira nonako baika bampadde kazibuka mulangira kale siwe muke omutasa siwe muke olonda atafirwa tafuna siwe muke afira mu bufumbo era n'otafuna siwe muke yafa n'omwami weewaawo ne tukutwalako ku Tekino kubanga atusanze twagolomodde eddawali akwongerako kakati ku bika by'amasimu by'osobola okufuna mu Tekino kasangati n'amatabi ga Tekino amalala n'amasimu agakwongera kozesa amasimu ago gakubeko ku Tekino tojja kwejjusa. Mukulu jeje ne yanzanya akakisana teera amasimu gano ngenda gaddamu mbategezezaako nti abaga receiving kwe bali ku set enamba esooka eri 0703 24 98 59 enamba ey'okubiri eri 074 03 97 59 olwo neya WhatsApp eri 073 47 93 kinanamunye mukutu gwaffe ogwa TikTok baguyita Tekino Kasangati. Edduuka eppya lyetwakaggulawo liri ku Hoima Road linansana ku masitowa litunudde mu kkubo eridde ekyebando era lisoma ekipande kisoma Tekino Kasangati 7 ekyeru liri kukubaawo wennyini so nabali ku kkubo eryo nabali enansana abadde badduka ne batambula ne bagenda e Kasangati olugendo nno twalukendezezza. Omulimu gwe tukola mutono nnyo kuba tusaako amasimu agakola nga gakola ebyaddala ebiriyo olwo nno tukendeeza ebicupuli mu Uganda bwe kiba kisoboka tubigobe mu Uganda. Waliwo ansindikidde message wano ng'abuuza nti Tekino mutunda Tekino zokka tutunda amasimu gonna Tekino, Itel, Infinix, Samsung ne iPhone. Wiiki ewedde tubadde mu gye bayita Samsung Week nga tupromotinga amasimu aga Samsung tutunda. Amasimu ago tutunda ebika bingi types nyingi mulimu A05, A05S, mulimu A15 as a series, mulimu A25, A35, A54, A55, mulimu M14, M55. Esembayo waggulu bagiyita S24 Ultra. S24 Ultra tagisaze ebbeeyi ebadde ku millions 4 kati eri ku millions 3 n'emitwalo 6 egya Uganda ebadde ku millions 4 kati eri ku 3 mumeka n'emitwalo 6 egya Uganda abaana bawanise bango smartphone millions 4 smartphone etwogera ku ya millions 3 kitegeeza nti tuyina ya sente ntono esookerwako ya mitwalo 15 smartphone mitwalo 15 nga tetukubanja naye toyina kyotubanja tugikuwa omulundi gumu n'ogenda nayo si ya kibanja mpole kitegeeza nti tuyina 15 tuyina ezabiri tuyina ezabiri mu 5 3 mu 5 zigenda zirinya mpaka eyo waggulu ku millions 5 simu esembayo waggulu. Season eno tuyina promotions nyingi zibadde zitambula naye ate ekyenkizo tuyinamu essimu y'emitwalo 35 ya storage 64 naye girako akatono bwe twali badde mu ngule kitwale nte girako endukusa rengeze endukusa ya mitwalo 35 ejirako akasimu akatono tukuwe simu eyo ne tukwerako n'akatini waliwo n'emitwalo 45 naye nga zijirako obusimu obutono amakulu nti ojogula essimu emu n'ogenda n'essimu 2 omukono gumu so tubadde mu Samsung Week nga tupromoting amasimu ago essimu gye njogerako eya sente S24 Ultra eyina kamera nnungi obeera wano bwe kiba kisoboka osobola okusika ekiri ekireka tuli wano bukoto naye bw'oba osobola okulengera ekireka okisika n'ekisembera bulungi era n'okiraba bulungi. Waliwo nno abaali bagipromoting ne bagaa nti obeera wano n'okwata ekiri mu ggulu ewali Katonda eyo S24 Ultra nungi nde teweetaaga kameramaani bw'oba ogirina teweetaaga video maani ku mukolo gwa olwo oba omugobye. Tulina essimu nyingi nnyo ddala tulina Camon 20 tulina Camon 30 tulina Spark 30 mpya tukuddala
tulina Spark 20, mu Infinix tulina Smart 9, tulina Smart 8 naye ekyaliwo, tulina Note 40, Itel A80 weri, tulina Itel A70 ne Itel endala zonna. Ne Samsung zonna nga bwe nazoogeddeko ne iPhone nazo weziri. Promotions ze tulina ezibadde zitambula season eno nyingi nnyo ddala. Mategeezeza nti tubadde mu Samsung week. Yesebo zogendo tuwa kati nga tukomyewo. Bongere simu simu eno teknology yakuwa kwa bibyo byonna byayogedde bw'ogikubako bakuddamu n'obuuza features esimu zerina n'obuuza bw'ensanyusulako ku kibanja mpola njifuna ntya kuba ku simu zino. 0703 0703 24 49 85 esembyayo mwenda 074 emu eyo ndala 074 emu 03 97 59 0 emisanvu esatu 47 94 omukutu gwa TikTok tekino kasangati weewaawo yesebo basebo ne banyabo kati tukutwalako mu Siovu. Akadde ke kano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire beesogga eddwaniro ly'obwongo nga bakutuusibwako Silver Seeds Uganda Limited abaali bamanyiddwa nga East African Seeds bano nga bakuleetera ensigo ey'embala omuli ey'akasooli, watermelon, emboga ne green pepper saako n'ensigo z'omuddo gw'ebisolo. Weewaawo Silver Seed Uganda Limited emanyikiddwa ennyo nga East African Seed Uganda Limited enunudde omulimi ng'eyita mu bukugu bwayo bw'enoonyereza n'ereetera omulimi eddagala jjagwa eriziyiza ensigo z'omuddo okumera amangu ebirime ne bikula nga tewali kibitaataaganya. Maximus erikoola kasooli ne littamu ebika by'omuddo byonna. Smack 10 EC eritta buli kika kya muddo mu muceere. Protect erigema ne liwonya ebirwadde omuli ekibabuko, ekigenge n'ebirwadde ebirala bingi. Sibamectrin eritta akawojjolo, akasaanyi, akawuka akakaza obuti bw'emmwanyi mu muceere, ensanafu n'ebiwuka ebirala byonna mu nnimiro zonna. Abyetaaze bifune mu maduuka g'ebyobulimi gonna okwetooloola Uganda oba ku Shoprite we yali oba Kawempe ku nnya ewali ekyambuka ku Kawempe Muslims. Osobola n'okubakubira ku noti 7 noti 5 53 32 96 noti 7 noti 5 53 32 96. Otyo netugenda mu bato tuli lunaku lwa tekino kasanga tubuli muti yenna yeeyunga ku simu oyina yakapesa oyina yaseereza lunaku lwamu olw'amasimu olwaleero. Otyo omuto Bwagu Wanyisewo. Bwagu weetegeke nga tugenda wano. Bwagu Wanyisewo. Ne tubuuza bwe tuti. Yes sir. Bwagu Wanyisewo. Ne tubuuza bwe tuti. Musaza lya Buganda ki? Yes sir. Mwe tusanga abantu abayitibwa abakunja. Musaza ly'ebuweekula. Temwerabira tuli ku mutendera gwa kubiri engule bwegenda esunsula ng'ejjamu abantu ku mutendera w'okoma era kiba kitegeeza amaanyi go we gakomye awo. Mulonda. Omwana omuwala ne tulowooza nti alonda wano. Busiro. Nedda. Naalaalira. Singo. Si byakuteeba kati funa ekikyo obubuuzo bw'abato bonna tubulekera buli muntu omukulu n'obeera nga omwana wano bwakagwa nga gw'okaddiramu omwana wo gw'olina yaawo. Era akabonero abaana bwe tukulagira nti taata takamanyi oba maama takamanyi bwe tutuuka okubeera ng'ono akagudde n'olaba maama bw'agenze kujja mmere ku ssigiri omanya nti abo aba yeebuzaabuzizza mu lumba eyo gy'agenze mu kiyungu muge naye maama babuuzizza abantu abayitibwa abakunja basangibwa mu ssaza ki okitegedde. Nolyoka tujja omuto Wanjisebo. Gwe ogenda kutubuulira. Yesebo. Ate mu ssaza ki mwe tusanga abantu abeeyita abalya nnaka?
Ebuddu sebo. Ebuddu. Yes sebo. Bwago mulonda yangu wanno bwagulaga nti obubonero bwagala. Aha. Musaza ly'e Busiro. Tuveewo. Bukyaliwo ne tweyongerayo. Awo timulinaawo kabonero mwembi. Abawagizi abantu baffe mubawulira bwe bafaafaagana. Akati ne tukomawo Bwagu tuliwo. Yes sebo. Otyo ogenda tubuulira omwana omuto Bwagu. Wangi sebo. Omwana omuto bwazza amabeere gayonse. Yes sebo. Aba tasesemye abeera akoze eki? Aba yeegoze. Mulonda. Abe ngezaako. Mulonda. Kaganye Bwagu kabakulonde. Aba abooze. Omwana aba abooze akabonero kalamba. Nenkeyanza sebo. Kati gwe ne tubuuza. Yes sebo. Njawulo ki eriwo wakati w'okutanaka n'okusesema? Okusesema kikolwa kya muntu by'abaalidde nga mulwadde. Okutanaka kikolwa kya muntu okugaana oba okuwakanya ebyo biba bimugambiddwa. Okuwakanya ebyo biba bimugambiddwa. Bwagu olonda? Bwagu tayinza kulondaako. Kakati omuto okutanaka n'okusesema tiwali njawulo, byonna byebimu. Byonna byebimu. Nenkuweerezewa Brenda. Era nenzijja eri Bwagu. Wangi? Bwagu eyeddira effumbe. Ye. Ampa akabbiro k'ekika kyo ow'effumbe. Ekikere. Obubonero 3. N'embweyanza. Tugenze eri omuzira nti. Ye nnyabo. Naawe mpa akabbiro k'ekika kyo eky'ente. Ŋŋaali. Obubonero 3. Nzizeeyo eri Bwagu. Ye. Bwagu wuliriza bulungi. Ye. Muwogo omubisi gw'osimye mu nnimiro. Ye. N'omusuzaawo atuuka ekiseera ng'alina obuntu obumugenzeemu. Bw'aba abadde mweru ng'afunyeemu obukuubokuubo. Obwo muwogo bwafuna bwe tuyita tutya? Obulaala. 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 Obubonero 3. Nakyanzi. Wangi nnyabo. Naawe wuliriza bulungi. Ye nnyabo. Kasooli bw'omunuula. Ye nnyabo. N'omusuzaawo nga mubisi. Ye nnyabo. Bw'aba abadde awoomerera ogenda okumufumba enkeera nga tawoomerera aba akoze eki? Aba akenkuse. Akenkuse nedda. Aba omulonda kinyiizi kigani tuwumulemu. Tulina tekino kasooka akwongeremu kaawo ate awo tulyoke tugende mu munyumya. Yenekulembera tutambula nene yaffe Simba. Akamwenyumwenyu nga kano abantu ke kabaleeta ku Simba. Engule bw'etuuka wano olwo tusumulula essanyu eddala. Essanyu lya koodi. Kati wulira ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba twolekera koodi Maction Falls National Park. Osubwaki eno y'ensi y'ensolo esinga obunene mu Uganda. Eno gy'osanga ebiyiriro by'amazzi agasinga okuddukira ku sipiidi mu nsi yonna. Tulambule n'obukama bwa bunyolo. Kati eyo Simba gy'ekutwala naawe ogabane ku ssanyu ly'ensi
siyo lwaki olilekera abazungu kati kuba ku simu eno osasulira olugendo lwo 0788 sigaza essanyu sigaza obulamu sigaza Simba. Nkugamba omuntu alinga omusubbawa bwatyo omusubbawa buli lwe gukolezebwa guwa gukolezeza ekitangaala naye yoli mu kuganyulwa mu kitangaala ky'omusubbawa omusubbawa gwo guba gugwerera era gugenda maaso ng'amukyamu ekitangaala okutuusa gole gugwerera ne gugwerawo ddala ne mbulamu bw'ensi eno ogwerera abantu owaniridde bangi nnyo owaniridde omukyala owaniridde omwami owaniridde abaana owaniridde ab'eŋŋanda owaniridde abazadde naye jjukiranga nti naawe mukole ekyo ogwerera ofisangawo akadde nobeera nga naawe amakungula gobeerako amakungula goga nti nange kuno kwe kukungula okwange kwempiseemu nako mwemanyiiza ekintu ky'okulambulako n'okuwummulako holiday making tibakuwanga liivu ku mulimu ate ne bakulabanga enkeera oliawo era wemululiraawo mpola waka wamboyi wakati wasiibika nedda ekyakuweesa liivu kulabika nga okyusa ku bulamu ogendeko awantu owummuleko wetekemu ku ssente olambuleko gwe n'atakituukirizanga okuva lwe watandika okufuna liivu kituukirizeeko ku mulundi guno ng'otambula naffe okuva nga ennaku z'omwezi 15 kuba ku simu eya Christine 0758 0758 tulina Tekino Kasangati wano akwongerako ku birungi by'okungula mu Tekino esangibwa awo wano Kasangati waliwo amaduuka 2 ate ne Nansana ulira empoza ate nga sinderabira mukulu jeje tulina waliwo abadambuuzaawo ku WhatsApp nti tulina essimu ezakibanja mpola essimu ezakibanja mpola weziri smartphones zonna ze tulina tuzigaba mu kibanja mpola zonna ze tulina neri ey'obukadde obuna gye wayogedde ey'obukadde obuna agyepikira nga taziweza oyagala muntu alabikeko ayinza okulabikako ng'ayinako 3 bino tuteesa ne tukuba payment plan anagisasula atya ne tulaba engeri gy'anagisasulamu so abadde abuuza essimu zonna kweziri ku kibanja mpola essimu ezo osasulako sente ntono essimu n'ogitwala sente zisigadde n'osasula mpola mpola ku peesiyo mpaka lwozimalayo otubuulira enfunayo then tukola payment plan tetwetaaga musingo gwonna ojja ne national ID ne tugikuba ekifaananyi ate n'ogenda nayo ng'otwala n'essimu yo ate nno ne bakuweerako n'ekirabo ogifunye ku kibanja mpola ate ne bakuwa ekirabo ne bakuweerako n'ekirabo yesebo kati sizoni eno nga bwe tuyingira Christmas tuddiza bakasitoma baffe buli simu efuluma ekirabo kakabeere kamapeesa tulina kamapeesa ke tutunda emitwalo 3 naye ate nakeera kaliko ekirabo okatwala kagererako ekirabo n'ebintu ebirala byonna bye tutunda sizoni ene bayakuddiza bakasitoma baffe nga tumalako omwaka waliwo bakasitoma abaatugulako emabega eri ebirabo ebisigaddewo tubibongera we yagula essimu ya mitwalo 4 kudda waggula era tumwongerayo ekirabo tumukubira essimu n'ayitawo ku dduuka tumwongerayo ekirabo waliwo abaagula essimu enene tubawaayo mu mapeesa okwongereza ku ziri ate naakola ekyo yatunda essimu ezikola ebyaddala oli atunda obukipuli bwakulaba nga wamugulako essimu adduka misinde tasobola musangawo bwakulengera nti oyo Kategeere namuguza essimu emisinde gyatwala togirabangako atunda original yasobola okukola ekyo ate nga okutunda original si kyangu era bangi abatambula ne bajja ne batulopera nagula wali essimu naye essimu tekola kino wayitawo wano ku dduuka ng'oliraba baliranga ku radio Simba buli lunaku ate ozze kuloopa jangu ogula essimu endala kyetukola bwajja okuloopa tukebera essimu gy'alina ne tumubuulira nti eno wagula kicupuli oba wagula original tukikola ku bwereere bw'aba yagula kicupuli tumubikira nti kino kicupuli naye bw'ofuna ssente ezigula essimu ekola ebyaddala ng'ojja ku Tekino Kasangati Tekino Kasangati tulina edduuka eppya liri Nansana nakyogedde ekyo liri ku masitowa litundudde mu kkubo eridde ekyebando waliwo emiti gyakalitunsa awo ku kkubo ekipande kyeru kisoma Tekino Kasangati 7 constituency yo tubadde musamusanga week engeri gyeri constituency yo
ngenda kuwaayo ekigabo Katongole oyagala mukola ki wano nga tukyagira kino ekirabo kiva mu Samusanga kino engeri gye tubadde mu Samusanga week Samusanga ndaba mulangira antunuulidde nnyo mulangira gwe nja kwokya kibuuzo ojja kumpa ndagiriro y'edduuka ery'Enansana nkuwa ekirabo kagirowoozeeko tulyoke tukosooke tukomewoko tukutwalako kati mu kunyumyamu omunyumya Katongole amaze okugwa mu kirabo tusooka obaddiremu essimu ze bakuba enamba z'essimu 0703 kuba ku ssimu za Tekino 0707 0703 0703 24 98 59 eyokubiri eri 074 074 03 97 59 0 misanvu esatu 93 eya WhatsApp TikTok Tekino Kasangati bas wono munyumya w'olunaku olwaleero naawe wuliriza emboozi ekuwoomere n'oluvannyuma olondeko oba akunyumidde ono ye munyumya w'olunaku olwaleero omukulu omunyumya w'olunaku ng'akutuusibwako SMG Modern Plumbers bano nga basima enzizi nga bakozesa mikono ne mashiini batunda n'okuteekayo solar pumps mu luzzi wamu n'ez'amasannyalaze ko n'ezo ezikozesa engine basangibwa mu Ndeeba ku luguudo lwa Kalinda okuliraana Shell Katerega gwosoose Yesu mwami jeje nze omulangira Kategeere Christopher Oluguzi Namayumba mu Busiro mbatuusaako ebyokwaffe ku kyalo Oluguzi kuliko omusajja mukulu mugagga nnyo naye eky'omukisa omubi talina mwana ku nsi olumu yayita kyamaani waffe mwami Musule James namugamba nfunirayo abavubuka abeesigwa babiri ku kyalo kyo basikire ebyobugagga byange kuba sizadde nze omu ku abo abaalondebwa bwe twatuukayo omusajja n'atugamba njagala musikire ebyobugagga byange ku kakwakulizo kamu ngenda bbawo empeke z'akasooli buli omu emu asimba eyiye n'emera nga ye musika wange nze bwe nasimba eyange teyamera ne ŋŋambako maama naŋŋamba gumakyeko omukisa tegubadde gugwo ne tutuuka okuddayo nze nasooka nambuuza ne mugamba ssebo eyange yagaana okumera naŋŋamba gwedde eri onaasootya okuma obugagga bwange ng'empeke ekulemye okumeza munnange n'ayogera n'agamba ssebo nze bwe nasimba eyange yamera era kati azikiriza n'amugamba gwe va mu maaso gange obuyaaye bw'oliko oŋŋamba otya nti empeke y'akasooli yamera ate ng'empeke ze nabawa zaali nfumbe ani munyumya w'olunaku oyo abadde Kategeere omulangira kakati Katongole Isa Katongole Isa w'Enansana Kabumbi nze nno munnange nina enkola gye nkolamu emirimu gyange naddala singa mba nfunye ennamba y'omuntu engeri gye ngisevingamu oba gye ngiteekamu mu ssimu yange ntera okuteeka ennamba z'abantu mu ssimu yange nga nsinziira ku mulimu oli gwakola bw'oba muvuzi wa booda nteekako booda gundi kati nina mukwano gwange omu atunda bubizi kati ye mu kunsevinga mu ssimu yange nateekamu kabizi kakati munnaye olunaku olw'eggulo lyabadde teriri busa najja nandabako kakati essimu ye n'abaako wagiteeka nemubulako nange asooka ompe ku ssimu yo neekubireko wano ndaba essimu yange enkyankalanyeko embuzeeko sigiraba wengitadde agenda onyigamu ennamba ye munda okwekubira ng'alaba kabizi calling kabizi kakati mwanattu omuvubuka kyeyavudde aŋŋamba naye buli oli mukwano gwange nabaki sebo wampita kabizi omusajja n'avaawo ng'anyiiza olw'okuba namusevinga ku kabizi era na buli kati tunaba kuddamu kwogera ekituufu yabadde mutuufu ani asinga ani olunaku olwaleero ojja kuba nga obawulira ne tugenda mu bato tumaleka n'akatundu ani asinga ne Look Vital Clinic otyo kale ani asinga okyabawulira nga batunka 11 ani asingaani mungule ani asingaani kale ani asingaani Look Vital Clinic abakoledde eddagala Kategeere Pass ne Vitality Tablets erizibukula emisuwa basangibwa Nateete ku Prime Village Mall okulinaana paaka ku mafuta ga Total abaluuku bakutuusaako akatundu kano ani asingaani wetegeka okunyonyogera simu ku 0414 54369 7
oba 0704977300 singa tukubuuziza tube banyumizaawo gwe emboozi eyo bwe baginyumiza ani asinza okukwata ogw'obutiko. Halo wangisebo abantu bwe banyumiza owulira mboozi kyesinza okukukwata? Omusajja anyumiza emboozi y'empeke y'akasooli. Empeke y'akasooli yabadde yalaga empeke yali nfumbe. Emboozi enyumidde nnyo ntege n'oludini ndikayo katono. Erina kyekuyigiriza? Isebo kuyigiriza ki? Omusajja yali alondamu okulaba mu baana baani muyaaya ani mutuufu. Otyo ekuyigiriza nti amazima ogamenywererangako ne bw'obanga kyosomoozebwa mulimu okusoomoozebwa mu kwogera amazima go googere gayinza okufuula ow'eddembe ate omuwanguzi. Webale nnyo naawe n'ojja otubuulire bw'obanga gy'oli Luke Vital Clinic ekutusaako akatundu kano. Novaako omulala ako 04454367 oba 0709977300. Ani asinga? Hello. Iwanji sebo. Webale kuweereza. Sebo oli bulungi? Ndi bulungi kayondola jabuge manya nga nsinzidde wunga. Bwe banyumiza owulira ani munyumya w'olunaku? Omunyumya w'olunaku. Iwo okuyiga. Omusajja yasevinga ku simu ya munne kabizi. Yateekamu kabizi. Oba oli awo okola ku Simba. Omusajja ogenda omugawo wayempa ku simu nkube ku simu yanga osanga kuliko Simba mandeevu. Ate no mandeevu tekitiisa naye waliwo ebintu kabizi abantu kibawo okuyiga omuntu sevinga erinnya nti Kayondola Jabu. Muntu musevinge mu linnya lye naye seba omuntu n'omusevingamu nti muyaayu kati oweddeoyi bamusimba bamutume kayikuuzi. Kale mwebale nnyo. Luke Vital Clinic yakutusaako akatundu kano. Tebitandise kati. Ne mu mirembe gy'abajjajjaffe nga amataffaali ne bulooka zino mwe zimuyita 99 tizinnabaawo. Nabo abalinamu baasobolanga okuteeka ebisaakaate ku mayumba gaabwe. Ebisaakaate ebyo okwawukanako eby'omulembe guno bo baabizimbyanga muli oba ze tuyita ensagazi. Kisaakaate ekikoleddwa mu muli bwe kityo ne tukiwa erinnya ne tukiyita ekisite. Bw'ogamba nti ekisite eryo tiriba linnya. Mulonde. Sebo ekisaakaate ekyo kyayitibwanga olukomera. Kyayitibwanga olugo. Ekisaakaate ekyo kyayitibwanga ekikaabugo. Ekikaabugo ekyo singa mbadde mbongerayo ab'ennaku zino ate erinnya ekikaabugo ne balina fuya tebakyakiyita kikaabugo wabula kye bayita ekikaali. Muwulidde? Kale ne tujja ewuwo Katongole Isa. Katongole Isa. Ogenda kutubuulira. Mu mubala gw'ekika ekimu wano mu Buganda gulimu ebigambo nti tatuula asuulumba busuulumbi. Okusuulumba y'embeera y'omuntu okuba nga atambula nnyo awatali kutuula. Naye ng'ogyeko ekyo okusuulumba kulina amakulu amalala. Amakulu gano nga gasangibwa nnyo mu bakyala gye kitegeereza ki? Okusuulumba mu bakyala sebo kisobola okutegeeza omukyala okusuula akambi. Obubonero busatu. Nzize gy'oli omulangira. Yennyaba omuzaana. Ennyama y'ensolo eriibwa nga yakazaalibwa oba gye bajje mu nkulu ettiddwa ng'eriggwako eyitibwa etya? Ensongobe.
obubonero busatu. Nemuyanza nnyo omuzaana okunyumira chairman yampadde transport Musule James. Tugenze ewa Katongole Isa transport wa chairman yadda awera kale chairman tukwebazizza nnyo abantu abatukolera ebikolwa bwe biti tubyagala nnyo. Tugenda mu katundu kati ak'okutwala twolekera kodi abawagizi baffe tujja bakolera tujja baniriza nnyo ffe abantu abatusiima batusimira mu season eno yokka. Okusiima kuno tutegeeza oli avaayo ba company obaki negamba esasulidde kojja Kigudde Wilson, esasulidde Brenda, si bonna oli asobola okusasulirako omu. Brenda kojja Kigudde Wilson, omutujju Kisule Waguma ate ne mwana mulenzi Tracy ono gwe mulaba abatuusaako ebifaananyi mwena bali ku mutimbagano kati ekyo kye mulaba wano waliwo omukugu abeera awo ye abeera kyesirikidde temumuwulira ayogeza bifaananyi ebyo bye mulaba ku mikutu gyammwe. Otyo Katongole wanje omuzaana ekibumba ky'akabuzi akatwala okumala emikolo gy'omugole nteeka era nga kaliibwako taata ne maama w'omugole bokka ke tuyita tutya? Ennyi. Ekibumba ekyo omuzaana tukiyita ekeera. Nedda nkasuka olusembayo. Ekibumba ekyo tukiyita ko Kategeere nti kanonde wano. Zomula Kategeere Christopher Luguzina Mayumba Luguzi Kamulonde. Muzaana ekibumba ekyo kiyitibwa olufuuwa. Akabonero kalamba. Nenkeyanza mulangira event kakunyumire. Omuzinde osituguka sukira mukyalumba. Netujja ye mwami jeje kati Kategeere otandise nno okulumba amaanyi mangi. Kategeere atandise okulumba Katongole n'obumalirivu bw'amaanyi nnyo. Ebibadde Namboole Sudaani egenze netulumba ku ssaawa esembayo ey'ekinaana mu 9 ebadde etukubye ggoolo laala etujja ku kikopo kubanga katimba kadde kasigadde kakalu tikaba kubaamu muzannyi kipa abadde yawedde mudda. Ekikulu bannayuganda tugwamu mangu amaanyi. Era Nampala nsangiddwa ndi kumpi we tubadde tugulabira afunye ebikonde nga 3. Ye yakutendese. Ngamba nti saakugambye ku bugayaavu bwe tusambisa abantu bayinza otukuba golo wano mu bintu ebyagundi. Ekirudde katugenza okugira nga ate golo tenywedde ko Nampala ndi kati onkubidde. Awo yandikubiza teke. Kansa wa awo simutegedde. Ennaku zino wampisa nnyo ngeri gyatandika okusoma amateeka tomalaga kuba muntu bwekyo oyinza omuliyirira yoba oyinza omuliyirira kufayiringa musango. Netujja omulangira wanji mwami jeje kakati netubuuza bwe tuti. Yes sebo. Tulina Tekino Kasangati. Tulina Tekino Kasangati. Si buli lwolabanga omuntu ayogerera ku ssimu nti wabaawo amukubidde. Ye mwami jeje. Si buli lw'onoolabanga omuntu ayogera ku ssimu nti wabaawo amukubidde. Yes sebo. Ennaku zino abantu basobola n'okwekubira amasimu bo kennyini. Ye mwami jeje. Tuweeyo embeera za mirundi 3 eyinza okuleetera omuntu okwekubira essimu ye kennyini. Sebo omuntu asobola okwekubira essimu singa aba asanze omuntu amubanja mu kumwetaawuluzaako n'akola bw'ati nti alo kanzije n'aweta ensonda ng'ayagala awete. Yes omuntu asobola okwekubira essimu singa
aba ali mu lukiiko tamye ali mu lukiiko ne yeetawuluza n'agamba kanzije ate tagamba kanzije n'akwata essimu n'afuluma nga alaga nti waliwo amukubidde kumbe ava mu lukiiko eyokusatu era omuntu asobola okwekubira essimu naddala ffe abavubuka n'osanga omuwala nga tomwagala oba ng'akwesibako ne weekubira essimu n'omwebalama n'agamba alabika bambi ali bize ne kasigala awo obubonero obufunye neyanza nnyo kakati naye njagala otulageyo ate bw'ayinza okwekubira essimu mu mbeera y'omuwala eyo ne bakuwa t-shirt okuva mu Tekino Kasangati Brenda alina kyeyerabidde yabireese byonna byonna mu byangeri yakwetaasa naye ate omuvubuka ng'agezaako singa asangiddwa n'omuwala gw'ayagala asuule amatu tayinza kwekubira ku ssimu awo ng'alaga ng'amukubidde bw'ali mu state house oba muki babikolanga bulijjo tulina omukolo gumu twalina embaga gye twaliko omusajja nga yeetabula buli saa agamba obadde ogamba otya President agambye ki kweganga ebintu byayogera tabifaanana nga yeekubidde essimu ayagala kwegasuula amatu buno obuwala obuli awo naye mu nkomerero buwala akakodyo kakola nnyo bati kakyakola tekakyakola abaana babuufu teyatooza naye luli ffe katuyisangako tekakyakola kumwe bawofuleeya naye kuba kyali innocent kakola okubyewo nnyo giki kuba kyali innocent kakola netulyoka tujja ewa Katongole Isa owenansana Katongole tuzze yesebo tukyali ku ssimu yesebo tugamba nti essimu wadde bangi tugitendereza yesebo naye ate n'abeevuma essimu bangi yesebo tuweeyo abantu ba mirundi esatu ab'enjawulo abeevuma essimu olw'ensonga ez'enjawulo. Ssebo nsobola ngenda kutandika n'abafumbo abafumbo bangi amaka gaabwe gasasise olwa ssimu otyo nenzira ku bazadde abazadde beevuma amasimu olw'abaana baabwe okulabirako ebintu ebitasaana babiri ekirala nenzira mu bakozi b'emirimu nti omuntu asobola okubeera agamba ndi nansana naye ate ng'akyali kiboga obulimba obubonero busatu aya nzize ew'omulangira yennya omuzaana basamulekere mu lulimi lw'abannaffe abasiba enswa waliwo enswa ezibuuka nga ziva mu nkulukukku era enswa zino ziba ntono nnyo mu nkula yaazo. Enswa zino ze tuyita tutya? Obumpoowooko nnyabo eziva mu nkulukuku ssebo enswa ezo ze tuyita obuggalamatu. Obubonero busatu. Weyanza nnyo omuzaana. Katongole wampa omuzaana mu mbeera y'emu ye muzaana waliwo enswa ensejjere lwe zitera okubuuka ennyo ne mugiramu n'ezo ezirina ebibina ebinene ennyo nga binafu tebirina maanyi bwe biba bibuuka bigwa bugwi. Enswa zino zo ze tuyita tutya? Entakke. Yabo enswa ezo zituyita emputte. Nedda. Mutaase. Ze tuyita embobya. Kiganye. Omulonda. Zino ze tuyita ebigazamba. Ye ani asingize okunyumya olwaleero? Bwagu Sharifu. Emboozi yange wetwali ewaka edda maama ne taata nempulya taata ng'agamba maama omwana wange oyo yagenda okunzirira mu ngatto zange naye mu mutima we nakiwulira nensanyuka naye saakibalaga. Wetwava ku lujjuliro nensituka n'essanyu eringi naye nga tebakimanyi nti mbiwulidde nennyingira ekisenge kya taata nenzijjayo engatto ze zagenderamu ku mikolo nenzambala nenfuluma wabweru nga neraga n'okweraga
Katata yava eri n'ambatula oluyi n'aŋŋamba siddamu kwambala bintu by'abantu bakulu nange awo we nalabira okuva olwo siddangamu. Kituufu. Tekino n'amuwa boto. Tekino n'amuwa botulo. Bwagwa abadde akkirira okufukamira tumutaasizza butaasa. Neyanza abatekino kasangati abasomesa no tebagitwala koja tonzijukiza abasomesa bedda bannange badda bokka abasomesa abennaku zino batereera abasomesa bali bulungi tobageza ku byagundi naye nga bba abaana be babiwambako ennaku zino be batudde tokiwamba n'okyewambira. Twali twakyasuma olumu ewaka ne wagenda wakyalawo omugenyi kati yalina akasweta ke nga kalungi kakati obudde bugenda okukera ku makya nga enkuba efudde emba okufa obufi kati maama mba nfuluma mugenyi kwegenda nga omwana agenda mu nkuba atayina mbuleera atayina ki twaki muwe kasweta kange kano kasita akomawo agende nga akambadde nga seesala kasweta kati nkesala kasweta tutuuka ku ssomero tutuuka leeti kati mu kutuuka leeti omusomesa yali akwata ku paleedi ku leeti ku paleedi awamba esweta akasweta kali awamba esweta okiwulidde tugenda mu kiraasi obudde bugenda okutuuka akawungeezi okunyuka ku ssomero tumunoonya ng'omusomesa alabikako nemera ku ssomero nti bajja kummanja esweta y'omugenyi kati nzira ewaka bambuuza esweta ngiraba maama agamba kulembera tugende omusomesa kyeyawambye esweta tugenda kakati bambi yali anywamu kutuku kabisi omusomesa tutuuka we yali ewaka asula nga taliiwo batulagirira nti anyweramu awo tugenda omusanga atudde mu lujjudde w'abaguni n'akasweta yakeesazidde alasa emboozi atekolalabika yali anyumya byamagezi byokka alasa emboozi okufa kofi bagirasa bamutenderezanga esweta ezo babazigulawo abasomesa omuto nyumya nze nakyanzidde nita ejjo we twabadde n'omukolo ku ssomero nze omu ku babadde bakulembedde abayimba we nayimbye obulungi mama wange nanfuuwa akeetaano nensanyuka nnyo nennyongeramu amaanyi bannange ne banneegomba naye we twabadde tufuluma ne omuzadde nga nninzaawo ku mulyango nankuba akama naŋŋamba ezo ssente zenkuwadde togeza n'olyako wadde 10 nazze mmalayo school fees kye nakoze nenkwata ssente nenzimuddiza awo nala sente twazikumalayo fees lwakubanga zikufuuyidde ku asembule tekino namusimba baaga tekino namuwa baaga tekino agabanga jenje tumwerabira tekino akugambye nti nno ne bwoba ogenze ku tekino n'ogulawo essimu ogula essimu n'ogula n'akapeesa ate ne bakusimba ensawo y'essomero kakati era ensawo bwe ziti naye abasomesa edimasa tagiwambe ate edimasa olowooza nga tanagiwamba taata yagimulekera olowooza ye taata agimulekera denita sooka olete kasawo kaako keba olwo tuli mu kifaananyi kya taata kale ne tweyongerayo n'abato tweyongereyo nsula nondo okubira ow'abato asembayo ow'abato ow'abato Kampala school 29 Kampala basebo ne banyabo amaliriza kati omuto bwagu olunaku lweggulo Uganda yajaguza amefuga gaayo tubuuza omuntu eyalina emyaka 5 nga Uganda yefuga
kati alina emyaka emeka? Omuntu eyalina emyaka 5 nga Uganda yefuga kati alina emyaka emeka? Bwagwa akabuuzo kamuseeko. Abayina 57. Abayina 57. Bwagu keddize gwe ngenda kukkiriza ngenda mukkiriza kubanga oli abadde amulonda kimulemye. Bwagu ayinza okuba badde akyabala. Abayina emyaka 62. 62? Yesewo. Kakati no mbajjukiza muli mu kusoma naye okubala kwe musoma mugundi si kwakuleka bulesi kukola bigezo nti nafunyemu 63. Okubala mugenda kukozesa mu bulamu bwammwe bwonna. Omwaka guno Uganda yajaguza emyaka emeka bukya yefuga? Gyabadde emeka? Kwata omuzindaalo. 62. Otyo 62. Yes. Kakati bweba 62 bwabanga wetwefugira omuntu yalina emyaka 5 omuntu oyo aba alina emyaka emeka kati? Omanyi aba omanyi okusoma kwagondi kw'omulembe guno abasomesa batuufu nnyo bakojja abo be basomesa. Minisitule yakola kinene nnyo okukyusa. Kale olabye ye Bwagwa akiyiyamu na buli kati tannakifuna. Akyalina kyaleeta. Alina emyaka 56. Olabye tugende omuwala ofune ekikyo. Kakati tuze abasomesa abaana bano kubala. Kakati tuliwo. Yes. Donita. Yes. Omuntu eyafa. Yes. Nga Uganda ebulayo emyaka 5 efuna obwetwaze. Yes. Yes. Omuntu eyafa nga Uganda ebuzaayo emyaka 5 efune obwetwaze. Yes. Aba yafa mu mwaka ki? Aba yafa mu 1957. Aba yafa mu 1957. Obwo bubonero busatu. Katongola abadde ayagala kulonda. Adde ayagala mutwalako nsawo. Kale Bwagu. Wani? Jangu tugende na kino. Iye. Luno lugero. Iye muzaana. Akutwala ekiro. Omusiima bukedde. Obubonero busatu. Weza tibirige amuza baba wange ekirema. Ne tugenda eri Nakyanzi. Ye nyabo. Naawe lugero. Ye nyabo. Bugu. Simuliro. Obubonero busatu. Yanza. Kale tweyongereyo teeba buteebi. Asoko tuwemu awo ketendo kino kasanga tiagateko tuleke tugende muteeba buteebi ate ne mu baana abato wano tulinawo obutundu nga busatu bonna tumalize. Tulina kino kasanga ti amasimu gigagobera. Neyanza egeji mukulu jeje nga bw'okyogedde kituufu ddala headquarter y'amasimu mu Uganda. Waliwo abadde abuuza nti ye bw'ataba Munnayuganda katugeze ava mu nsi ndala asobola okufunda essimu ku kibanja mpola ku tekino kasanga ati kituufu ddala kobeere mu Sudani kobeere mu Kenya ffe tukuwa essimu ku kibanja mpola jangu ku tekino kasanga ati abalemeddwa okufuna essimu ku kibanja mpola ewalala wonna gwe tambula otuuke ku tekino kasanga ati ojja kugifuna. Omulala abadde abuuza nti
bw'oba n'endaga muntu nga wagifunirako essimu katugeze oli musajja wagifunirako essimu ku kibanja mpola naye mukyala wa kubanja essimu kisoboka okufuna essimu endala ku eyo national IDM kisoboka bulungi nnyo ku Tekino Kasangati tusobola okuwa essimu 2 oba 3 ku ndaga muntu emu eyo fefeka abakisobola mu Uganda yonna mutambule butambuzi mugende ku maduuka gaffe aga Tekino Kasangati mufune essimu ku kibanja mpola tulina ekipya amasimu agasamusanga tukigezesa waliwo abasuubuzi ababanga tebalina stock tebalina capital bulungi naye nga balina ebibogerako birambulukufu balina national ID balina babeera bawangalidde ebbanga ddene naye nga beetaaga okubongeramu ka stock bajja ne tubawa ka stock ne tubagulirawo akawunti ku kibanja mpola so nno ne bagenda ne batunda ne baleeta akasente tukuwa stock tugenda ne tulambula wobeera ne twetegereza national ID n'ebikwatako kikulu ne mumuwa stock ne tumuwa stock abanga abali mu masimu ekyo nsaba Tekino akiddemu oba okiwulidde nti ng'oli mu masimu kati Tekino etandise n'okusuubuza akola atya okusuubuza bulijjo tukikola naye tugamba abo abalina amaduuka nga tebalina stock bulungi nga olaba sente zigula olaba stock akendedde tubanga bamuwadde stock mumuwa stock tumugulirawo akawunti n'atunda ku kibanja mpola kati kiba kitegeeza amagoba gabagage ye n'abeera ng'aleese sente za Tekino kituufu ddala ekyo kitegedde mukulu jeje abagundi tulina Brenda abayindi Uganda wanonga obusubuzi butandika abasinga okugaggawala bagaggawala bwe batyo bagendanga abayindi ne babawa emaali ng'oliye ajja bamuwadde emaali kinagira ng'amagoba gonna gage kyali bwe kityo okutuusa bannayuganda lwe bayingiramu obubbi amazima kikulu mukulu jeje waliwo essimu empya ku katale zafulumye mwezi guno waliwo Spark 30C eyo mpya ttuku Infinix Smart 9 mpya ttuku Hot 50i so ne mabegawo nayogerako nti zino essimu Infinix abakyala zibetanire nnyo olw'ekifaananyi zafulumye omwezi guno gwennyini ezo essimu ayagala okusooka ogikwata mu Uganda agenda ku Tekino Kasangati kuba ewalala tezinatuukayo ogenda gisala ku Tekino Kasangati Infinix Smart 9 Hot 50i zirina ekifaananyi kirungi operating system Android 14 zidduka speed yenyini ekifaananyi ne selfie nayo nnungi zirina loudspeaker wireless network buli kimu kikola bulungi speed yeyo technology mupya charging speed ddala charging bwebejjudde ne disconnecting ne ejjako kugamba nti zijjudde seno jo charging enaku biringe paka kuwulira bubi ate omuliro netandika ogunywako yo gwe yataddeko omulangira leero ekirabo kyekinene ddala mulangira nayagadde ddumubuuza ekibuuzo njagala atuwe endagiriro ey'edduuka ery'ennansana endagiriro ekipande kya kalaki kiriko ki n'ennamba y'essimu egyo nga gwe ekirabo okwasaako ebiri kiwedde ekyo Mami Tekino otaddemu obujogoli bungi ennamba y'essimu emu yokka bwedda asoma nyingi ogenda mulonda so Mami Tekino eduuka ly'ennansana liri nansana ku masitowa opposite ekikubo ekidde ekyebando so waliwo ekipande kiri mu langi njeru kiriko ebigambo Tekino Kasangati oba 7 obulayo namba yokka nga gwe kiwedde kansala akulonda kamwagalize bamuwekera buti olina omutima ogwagaliza bwoti owanise nogamba siwe kansala alina omutima mulungi ddala kati no tomanyi kyomwagaliza tojuliza kansala nno laba kansala wavugundi gyoje
simu mpya ekyo kye bamulabamu bagaliza so neyanza nnyo mwami wa Tekino Kasanga simu mpya ampadde essimu yino ya smart S60 era omutwe nkaga munye yesimu gisomeko girabe ogitegedde yesebo eri S60 60s ina 4GB 64GB ya ROM tezifra okirabye kati gwoche esimu evudde mu Itel Uganda baagala nnyo engule era bagiwuliriza amina nnyo Uganda yonna mwenulira abantu abo tulabirawa kakati waliwo ababuuza screen guard gyeziri screen guard gyeziri ezo spare ogula essimu ku Tekino Kasanga screen guard ofuna ya bwerere kale soko ogula essimu ofuna screen guard ya bwerere ate nno akakodyo kali nti bwogula ku Tekino Kasanga ati ogusooka ofuna ya bwerere ne tukugabira endala 3 mu mwaka kitegeeza nti omwaka gwonna togula screen guard wekalabuka nga ofuna engeri eyita ku Tekino Kasanga ati n'obusawo webuli obusawo webuli cover weziri buli kimu wekiri aba boda bafuna reflector jacket za bwerere ayitaawo n'abanga alese customer ne tumuwa reflector jacket ya bwerere bawe namba enamba eri 0703 24 98 59 eyokubiri eri 074 03 97 59 eya WhatsApp eri 0777 43 93 Tekino Kasanga ati ye TikTok kale otyo tugendeko muteba butebi abalangi mumuwandiika abato mugira mulindako kano akabuuzo kateba butebi muwuliriza lwaki waliwo ebintu bye tuba twagala mumanye naye ng'ate situyinza bakuwadde risiiti y'essimu eyo ogirabe okiwulidde sigamba nti nno simu wabbye enzibe bakubuuza risiiti yayo nga togirabako otyo ekibuuzo kye tubuuza wano oteeba buteebi kubanga situkusuubira kubeera ng'okimanyi mukiwulira naye mu kuteeba obuteebi tugenda kwanguyizaako wemuwulirira bino ng'ensi ya Tanzania nga kyejje emale okutongoza oluguudo lw'eggaali y'amasannyalaze oluva mu kibuga Dodoma okuyingira mu kibuga Dar es Salaam eggaali y'amasannyalaze ate Tanzania etongoza olutindo olukyasinze obuwanvu mu mawanga ga East Africa. Tanzania etongoza olutindo olukyasinze obuwanvu mu mawanga ga East Africa. Lwe lusinze obuwanvu mu mawanga ga East Africa naye era lwe lumu ku ntindo 10 ezisinga obuwanvu mu nsi yonna. Olutindo luno balubuddemu eyali presidenti wa Tanzania John Pombe Magufuli era lusangibwa ku nnyanja Victoria. Kati ogenda kuteeba buteebi obuwanvu bw'olutindo luno luliko obuwanvu bwa kilomita zino zogenda okuteeba obuteebi buliko obuwanvu bwa kilomita ezisoba mu 2 buliko obuwanvu bwa kilomita ezisoba mu 3 luliko obuwanvu bwa kilomita ezisoba mu 4 luliko obuwanvu bwa kilomita ezisoba mu 5 teeba buteebi kale ne wava water wava water amazzi Brenda agakutegezaako n'abatonga bwe mwetegeka tosobyanga olulimi abato mmwe tugenda mu tosobyanga olulimi muwulira tosobyanga olulimi 65 tosobyanga olulimi abato tosobyanga olulimi nga lwaki olusobya tosobyanga olulimi abato nammwe mukwate mfune pen mukwate abato mugenda tubuulira ono yabadde anyumya n'agamba
mukazi wange ayize akanyomonyoomo. Mukazi wange eka ayize akanyomonyoomo. Muwandiike ekigambo akanyomonyoomo. Wava water agamba nti nno alina ennyonta bakuzigiridde wava water amazzi ga nsulo ate nga mayonjo abaganyweddeko bonna bagatenda kubanga galimu eddekende balina ne sparkling water ate nga musufu gasange mu supermarkets restaurants n'amaduuka ag'enjawulo ate gwe omusuubuzi osobola okuba ku noti 7556 19 noti 6 69 noti 7556 19 noti 6 69 oba noti 783 noti 9 91 71 noti 783 noti 9 91 71 wava water kwe kusalawo kwange. Bamaliriza okuwandiika Katongola agambye. Olutindo olwakagulawo Tanzania luli ku buwanvu ki obusukka? Katongola agambye ezisoba mu kilometers 5. Kateregga ezisoba mu kilometers 4. Ezisoba mu kilometers 4. Bonna tukubaddeko wantomo atebye olutindo luno liko kilometers ezisoba mu kilometers 3. Kilometers 3. Bagende mu nsi. Radio kwendi ogimanyi nakyo kye twagala okubuuza. Simba. Dala nkakasa teryankira kugimanya era nyikuba budinda nkakasa. Radio Simba ye radio kuvuganyiza okufuuka sengule oba nangule w'omwaka guno. Kakati tubuuza. Radio Simba ekoze ebintu bingi okuva lwe yajja ku mpewo ebikyusizza enkola y'ebintu mu Uganda nga Radio Simba ye yabitandika. Mwebyo mwe muli ne ekiri kyosanga ku buli radio na ku buli TV kati nayo okusinga ddala radio ekyokuweereza omupiira nga aba radio bagujja ku TV ne baguweereza abawuliriza nga basinzira ku radio. Radio Simba kino ye yakitandika mu mwaka ki? Kale Radio Simba ye yakitandika mu mwaka ki? Abato bamaliriza bwagwe ekigambo kyabadde akanyomonyoomo. A ne a ka ne a. Na ezannabansasaana ya ne o. Ma ne o. Nya ezannabansasaana ya ne o. Ma ne o. Bwagu. Nakyanzi. A ka ne a. Na ya ne o. Nyo. Ma ne o. Nya ya ne o. Ma ne o. Bonna kibalemye abaana abato tebasobodde funawo ekigambo ekyo wekiwangaalira akanyomonyoomo. Abakulu tubuuzayo akatundu kamu kokka. Na buli kati ensi ekyabeewuunya kali kawedde mukwate akalala akapapula. Na buli kati ensi ekyabeewuunya na buli kati ensi ekyabeewuunya kaka twewuunyize wamu naffe mu ngule ya lubogola Simba. Na buli kati bakyewuunyizibwa kale tumuwulirize noono nga si mulala ye mutandisi wa KFC restaurant efulumya ebyokulya ebisufu ebyettanirwa buli omu ngono si mulala ye Colonel Sanders. Yazaalibwa mu mwaka ogwa 1980. Yali aweze emyaka 5 kitaawe n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ku myaka 16 yava mu ssomero. Ku myaka 17 yali yakagobwa ku mirimu 4. Ku myaka 18 yali awasizza era ng'afuuse kondakita mu treyini. Ku myaka 19 yazaalirako omwana ow'obuwala. Ku myaka 2 mukyala we yamwawukanako n'agenda ne muwala waabwe ow'omwaka ogumu. Ku myaka 22 yeeyunga ku ggye ly'eggwanga lye era oluvannyuma yasaba okweyunga ku ssomero eryali lisomesa amateeka wabula ebyembi teyakkirizibwa.
bw'atyo yasalawo abeeko kye yeeyiyiza. Bingi ebimukwatako tetusobola bimalayo. Ekibuuzo kiri nti Colonel Sanders yagobwa ku mirimu 4 ng'awezezza emyaka emeka? Kale bamaliriza bano omupiira Simba yatandika guweereza ddi. Kategeere agambye mu 2000, Katongole naye 2000 balinga abeekopye. Kategeere bwe mugwa nakabuuza akakwata jjukira kagamba Simbayo okimanyi. Omupiira Radio Simba yaguweereza mu mwaka gwa 1998. Kale tugenda mulungi abojeri ne mubeera nga mulaalidde. Aya abojeri basebo ne banyabo ne tubeera nga tutuuse. Mwana mulenzi Omukambodia agenda kubanga ayingirawo nga tuvudde ku mpewo, ate ne tubaagaliza nkujjukiza bujjukiza nti no mu weekend eno togiyitamu nga totuusiza linnya lyo ku lukalala lwabo babatereddewo abagenda. Mulungi abojeri kyekizigo ekitaliimu birangirangi ebiyinza okukuddugaza. Mulungi abojeri yeabo omulongooseemu akoleddwa mu bibala ebitwetoolodde okuva mu nnimiro. Mulungi abojeri kizigo ekigonza ekikukuuma n'okuyonja olususu nga terukyuse era tekyerusa. Mulungi yabo mu kisange mu supermarkets, amaduuka gonna agatuli okumpi wamu naago agatunda ebizigo mu Kampala ne Uganda yonna. Okubafuna ojja kuba simu 0779 887 884 887 0779 887 884. Kale bamaliriza. Katongole agambye ku myaka 2, Kategeere n'agamba ku myaka 17. Kategeere n'afuna obubonero obusatu ku myaka 17. Kale tumaliriza Tekino yasooka okubawa kakati mu byonna byetwogedde bino ayagala oyongera obisimbako essira. Omukambodia bwe tuva ku mpewo yajja neyanza nnyo omukulu jeje. Tulina ebyobwereere byetugaba nga bwe nayogedde ku birabo nebyetukola. Tukola delivery eri free, kwe kubeera nga olina wooli tolina budde butuuka ku dduuka n'okuba akasimu oba n'osindika message nga weetaaga ekyo kyonna kiweetaaze ku dduuka ne tukikutuusaako. Tukola free phone setting, tusettinga essimu ku bwereere, tukuteerako TikTok, email, WhatsApp, kyonna kyeweetaaze ku bwereere. Essimu ne bwoba nga wagiguze ku dduuka ddala oyitawaawo ne tukusettingira ku bwereere. Disclaimer nti tusettinga original yokka. Bwe kiba kikipuli tekigendako ebyo bye twogerako. Era tukubuulira nti kino kikipuli baakufera. Twongeza speed y'essimu eyo ku bwereere ku dduuka lyaffe ne bwoba wagigula walala kasitebeera original. Tukola phone cloning, kwe kutransferinga byonna bye walina ku simu enkadde ne tubizza ku simu empya. Byoba oguze tukikola ku bwereere ne bwoba wagula ku dduuka ddala. Era okusetinga tukuyambako. Waliwo abanyiga essimu ogifunye empya tomanyi ngeri yagikozesa nobaako wonyiga. Wonyiga awo nozize ennamba endala z'otaasevinga mu ssimu eyo okukubira zonna nga tezikubira. Gwe nolowooza nti essimu eyo oba nfu oba ki, ojja ne tuddamu ne tugitereeza ne tukusetingira n'oba wagigula ku dduuka ddala. Kibanja mpola nakyogeddeko nti waali sente ataweza sente ezo ajja ne twogera ne tufuna engeri emusalirako. Payment plan otuuka ku dduuka lyaffe ne tukkaanya ku payment plan okusinziira ku nfunayo. Essimu tugizza bujja akomukulu jeje yasinga kaagala. Tulina kakemiko ke tuyisaako ku ssimu eyo webeekalabuse erabika nti ekaddiye. Essimu eyo nedda bupya. Essimu eyo nerabika noddayo waka ne bakubuuza ovagula ssimu ndala nti
mpitiddeyo ku Tekino Kasangati essimu ne bagiza bujja. Ku Tekino Kasangati nziramu okukatiza nti tulina kibanja mpola yeetaaga kibanja mpola akeere agende ku Tekino Kasangati. Tulina essimu zonna mu Tekino, Itel, Infinix, Samsung ne iPhone zonna weeziri ojja ne weerowooza. Essimu esookerwako ya mitwalo 15 smartphone ogisasula lumu 15 n'ogitwaleyo teri mu kibanja mpola oba ya sente ntono eri promotion. Mapesa mitwalo 3 ogyewangulira. Ku Tekino Kasangati tulina promotions nyingi ezitambula era tujja kuba tukomawo ku radio tubategeeze promotions ezo naye nga promotion waliwo etambula ensangi zino abaana bagenda mu bibuuzo ebyakamalirizo. Abantu bajja ne bagula amasimu ng'ebirabo ebyaba abaana nti namuwala wange ali mu P7 namuwala wange ali mu senior 4 senior 6. Essimu ezo tuzirina ojja n'ogigula ng'eri sealed bulungi mu kaveera kaayo ne tugirwapinga ng'ekirabo n'ogitwalira muwalawo. Si kirungi kugulira muwalawo oba mutabaniwo ekicupuli ate omuwenge ekirabo. Era olw'ensonga eyo era kujja ku Tekino Kasangati n'ofuna essimu ekola ebyaddala. Tekino Kasangati amaduuka gali 3. Edduuka erisooka liri ku Mutaasa City e Kasangati. Edduuka eryokubiri era liri Kasangati okuliraana amafuta ga Torch Energy okuliraana Afro Club era litunudde mu katale akapya aka Kasangati Market. Nansana tuli ku Mastowa. Edduuka pya tukulitunudde mu kkubo eridde ekyebando liri opposite ekkubo eridde ekyebando waliwo emiti gya kalitunsawo ku kkubo ekipande kisoma Tekino Kasangati 7 kyeru. Enamba y'essimu eri 0703 24 98 59. Enamba endala eri 07 03 97 59. Enamba ya WhatsApp eri 073 47 93 84. Omukutu gwa TikTok guli Tekino Kasangati. Manager waffe Shamim, Alice, Sharifa, Teddy, Morini tubaagala nnyo n'abalala bonna bakitunze. Promoter wa fomu ali mu field. Skater promotinga avuga buno obupiira babuyita skate bamuyita Alfred. Angambye kwali atuwuliriza ne bapromota baffe bonna abalala abali mu bitundu ebyenjawulo ebiriranyeewo. Mukulu jeje nebaza abantu abatuwagidde omwaka guno gwonna wadde tegunaggwako era nkakasa nti abatugulako amasimu okutandikira mu mitwalo 4 okudda waggulu ku baffe ebirabo ebibadde bitugadde tugaba omwaka guno bwe bifikkawo tubigaba tetuyingira mwaka mpya na bikadde tubigaba. So batwerinde tubadde tubakubira amasimu ne bajja ne tubaye ebirabo ebyo. Waliwo yambuuziza nti tuswapinga amasimu kwe kubanga oyina essimu yo katugeze Smart 5 Infinix wetaaga okukwata eriko Smart 8 oba Smart 9 swapping ozenkadde tukwama empya. Yes, your phone swapping naye tuswapingira abo abatugulako nga wagigulera ku Tekino nga yagigula ku Tekino Kasangati. Tojja kuleeta kadde lyo nga waligula eyo mu kikuubo mungenze Kasangati kunkyusiza. Tuswapingira oyo bajja tegeera nti ogula ku Tekino Kasangati woofuniramu wogula ku bantu abeesigika. Yesebo. Mukulu jeje tweyanziza omukisa guno abawagizi baffe bakeere bukeezi bagende ku maduuka gaffe getwogeddeko aga Tekino Kasangati. Olwana amanda ayinayo bunnokiya bwe ebikwata ku masimu kalonda yenna accessories amanda wegali tutunda essimu kalonda emwemu ne mu kusuubuza tusuubuza. Enamba z'essimu nziddamu 0703 0703 24 98 59 07 03 97 59. Eya WhatsApp eri 0 97 omukutu gwa TikTok guli Tekino Kasangati. Bas tweyanzege kojja nalangirira bano bagenzi olwaleero tubagaliza toyitwako weekend nga totaddeyo linnya lyo kutandika kusonda ku lugendo lwa Code Action Falls Bunyoro Kitala Kingdom. Bonokuba simu ya Christine nga teyitamu obanga eri busy ku lugendo Code Action Bunyoro Kitala Kingdom okuba ku yajeje nja kubasula okunyonyolako ebisinga kawo okuba ku 070 nya M8 mukaga 070 nya M8 mukaga 5.
kale weebale nyebalire ddala waliwo nno muzeeyi guyidde mwogezi wa ku mikolo Tekino Kasangati kati agambye mbaddeko awo mbadde neetaagayo ko kasimu kakati kyekyo muteeremu awo ennamba ye ogimuweerezaawo ajja kuba agiraba ebuze guyidde Patrick weeyo emukono ayagala namba yaŋamba wa Tekino oyo mwagala oyo kale kakati abagenda okujja olunaku ku lwa bbalaza guno nno mugogo gujja kuba gwa kusatu tulina ow'enjovu Sseggujja Ssemmambo Mutuula ku Mbogo Katooke Wamala n'owannakinsige Kyambadde Mbabaali Mukadde Taseka Kabayima Sinde Kyekumbya gyava eri eyo musingo kale n'olw'ensonga eyo mujja kutuuka ku ssaawa 10 tubateeketeeke olunaku olwa bbalaza jjukira guno omutendya gwa kuwanduka naye bwe muba musibaganye waliwo akakisa ak'okudda n'olw'ensonga eyo muweereze nnyo obubaka naddala omunyumya w'olunaku mube nga musobola okuba nga mwattu muba nga mukomawo kale kyekyo kale mukulu ino wano guyiddeawo kakati bano bwe bakoze neera tebaviiriddemu awo nga ow'emmamba babula emmamba n'atagiryako buli omu afunye ekirabo era kansala ali mu kusanyuka t-shirt neeyo yo togiwa omukyala oli afunye essimu abadde Kateregga omulangira asibya lukoba Tekino we bali kujja na kukyamula nnyumba ya Ngule yegwe akyazika tweyanzeege tojjanga okwo singa buli kanaku gwe okomanga kakati abakontanyi bwe bayimiridde era bwe bati bwe bakoze Peter Senjoje Texas America ngambye kwoli n'ow'Embogo Mawejje webala okubanga owuliriza ne Jeni Katumba webala okuwuliriza n'abalala bangi nnyo ne Peter n'abalala bangi nnyo. Jeni Katumba atandika okuteekateeka sente za Mwanyoko olugendo mu Action Falls ekyo kimanyi wamumanyiza ate Mwanyoko kwoteterera wootandikira kale tulangirire kojja kale kakati bwe bati bwe bakoze owente Katongole Isa Muyizi Tasubwa Nansana Kabumbi ku bubonero 7.5 obusatu tujja bufuna ku bbalaza afunyeko 17 tugaliza tukubisaamu endukusa yenna Kyanzidde Anita St Joseph Catholic Church School si church 11 ku 25 bwafunye omugatte obonero 28 obonero nno wano bweveddeveddemu n'olw'ensonga y'abakontanyi muteeba buteebi mugezeeko ebibuuzo eri twabiyimpayiza naye Simba yange togimanyi kwegamba mwongeremu amaanyi ne buli kati ensi ekyabajjukira obunyomero obwo bukulu nnyo ne tugenda ku Kateregga Christopher Basammula Luguzi Namayumba mu Nabusiro ku bonero 7.5 akuŋŋanyiza kubonera 30 ate nga endukusa ye Bwagu Sharifu Matu White Angels Primary School Nakaseke endukusa nefunye obonero 6 ku 25 omugatte ne bafuna obonero 36 tebeerese nnyo era bwatyo Kateregga yene yeesogga ekibira alumbagane ne Sota